banga wa connections netwebuuza nti connections zino ku wazijja utandiko zigabya abalala naye twagala elaborating ko ku nsonga eyo. Is it bobe batali bayala oba we alimu ekintu kyokuba nti nno oyagala okugusa ekyo because ensonga eyo yatambula nnyo netubuuza omuntu we mwasulako mwenna mu nnyumba y'emu omusharinga amasaati mumanyi obuvo n'obuddo bwammwe n'avaayo n'akola statement bwetyo ate time twalibadde tujubilatinga ate bigayi n'avaayo n'agamba nti nno era wali tosaanidde mu mbeera wetu wamumma connections. Ensonga zezo mbadde nziraba naye sinnabazitegera bulungi kubanga there is something fishy. Bwe naba mbitegedde nja byogerako naye kati sinnabitegeera bulungi kasooka nkola research amala. Olw'okuba nti nno microphones zino abamu bano baate bapiikinga naye kati tujja biwuliramu ebimu ndowooza era munaaba mupiikinga si bwe kiri. Njagadde oddemu ku nsonga ya bigeye because ekutte enkandago y'amaanyi nnyo ku connections kwebali nga bwe nkugambya ensonga ezo mbadde nziraba kubanza social media sigiwa nnyo obudde naye ate nkibaako kubamba njagala kulaba ku bafandi bange oba okitegeera naye sinnabitegeera bulungi bwe naaba mbitegedde nja byogeraku nkyabyetegerezanga le what is the problem. Tugenda kukwata ekibuuzo ekirala badde nsaba ffenna tuwuliziganye kyobana muteekeko omuzindalo guno ogwokubiri kuba kiri ekifo kya bbeeyi kiri mu munyonyo tunadde nansana buuza ekibuuzo ekirala. Mukulu EDDY KENZO amanya nze Prosper Magics nkola ne mu TV ne Prosper Magics Media. Twagala kwebaza nti at least olina wotadde Uganda naye gwe ng'omuntu akola research era tukakasa nti research yetadde music wo okuba nga ali waggulu essaawa zino. Njawulo ki gye wasanze ebweru gy'ogamba ekyalemesezza Abafrika abasinga okuba nga bawangula Grammys? First and foremost obuzibu obuliwo ekisookera ddala Abafrika tetuli united. Abafrika tukkiriza nnyo mu buli omwani asinzaani twagala nnyo okusinga ku bannaffe. Ebiseera ebisinga bw'otunuulira Abafrika ne bw'olaba ebintu byaffe engeri gye tubikolamu bintu bya kwewalana bintu byawa. Abafrika bw'ogenda online n'okola research emala osanga n'abalogo osanga naki osanga abasezi Africa situlimba bwokola research amala tetuli united tetuli ndozo. The reason why we are not, I don't know why we are not united, but Africans, we are not united. We are weak. And I think so, because when you go online and you do research, osanga y'abalogo abasezi bali okubajjudde oba kitegeera. So nze ndaba nga abazungu abo bali united nti kizibu nnyo okubasanga nga bali mu ntala ate ffe tetubanga oba kitegeera. Bakolera wamu ekyokubiri bw'otunuulira abazungu abo tetulina ngeri gye tuyinza bayitako. Ennyimba ezaffe mwosanga abantu bayimba ku bendova bayimba ku ki bayimba ebintu bye tuyimbako ebiseera ebisinga bibeera byangu ate bibeera bintu bikwigafe. Twagala nnyo omwenge, twagala nnyo sexy, twagala nnyo nakyo ekirala akakola n'enjaali. Tugamba Abafrika bw'otunuulira kale bino sigezaako kuzala wa muntu yenna bakola ki, but bw'okola research n'olaba vidiyo zaffe n'olaba n'emiramwa gye tuyimbako n'olaba naki olabira ddala nga waliwo ebitusanyusa ffe ngaffe, and you cannot take that away. Naye ate olumu bitukola ki bitulimitingamu kuba bw'otunuulira abantu emiramwa gye bayimbako ogenda okulabira ddala nga abasajja abazungu they go deep n'ayogera ku kintu most especially n'olaba nga kiunitinga. Like for example bw'otunuulira Grammys, abantu abakozeeko research ku Grammys bw'ogenda ku website ne mu Grammy Museum mu biki n'obiraba aba Grammy bakugamba Grammy has nothing to do with popularity or sales. Ekyo ne bakisiimye bagamba Bob Grammy ogigabira omuntu
tebafaayo ku sales z'okoze views mmeka z'olina tebafaayo ku popularity gy'olina naye bafa ku criterias bo zibalowooza zizeziqualifyinga okubanga zibatwalawa mu maaso naye mu bayimbi banno kiki bazimba mutima tebakukkiririzaamu abasinga ku bo si basanyufu nawe step gyotekinga mastercard ozesigaliza n'ebbege oba mazima gali nti nze embeera nagimanyiire nina oluyimba lwange leero muganda wange Dennis alunkubidde mu mmotoka nangamba Eddie wuliriza oluyimba olwo buli kigambo kye wayimbako kiri mu kwapeninga leero naye nga naluyimba emyaka 12 emabega baluyita mundeke ennumbe mundeke ennumbe buli muntu yenna ayagala okumanya emirimu mwe tuli njagala ogenda owuliriza oluyimba mundeke ennumbe abantu abo naboogerako ne mbatusabira kisekeera ate era ne wano wentuuse nayogerawo era mwana ayogedde hasowali nze manyi gyendaga negyenkola ki negyenva nze mbabulya nze nyina ne bagamba nti ndikaana kambata ne balowooza mbulwali nze ndi hasila amahasila namba wano hasila sisobola kustopinga kola nze ndi mukozi okukolako ndi mu DNA and there is no you can work and don't win. I will keep winning no matter what. Nze just nsaba busabi Katonda nti bamanyi buli muntu ali actinga different. Waliwo omuntu gwe banyonyogera n'aseka, oli ne bamunyonyogera n'akaaba, ono ne bamunyonyogera n'adduka, oli ne bamunyonyogera n'alwana. Kati kansubire nti reaction zaabwe ezo temulivaamu muntu n'ankuba essasi. Kuba someone can react bad, oli n'awulira ng'ali so defeated. Nze waliwo omuyimbi yajja n'aŋŋamba ng'asaakasaaga namba naye mwana amazima gali nti okikubye nnyo n'effemba otulabisanga abatali bayimbi. Osege ngaffe otulabisa bubi tulinga abatalina kye tukola yakiŋŋamba ddako naye ng'alinga asaaga naye oluusi yali asaaga bambi naye okikulaga abalala kye balowooza you reflect noga nze kino ekintu mbadde manyi nti nkikola oli n'akulabira kubanza abantu aba inspiring to be here sibatukanga nabo naye olaba bulabi omuntu ng'akola ekintu n'ogamba ekyo nja kukikola oli n'akola ensobi n'ogamba eyo sijja kugikola we learn by doing tuyigaane tukola tuyiga naye nga tumaze nakutuukirira muntu mugamba kintu kyonna so nsaba mukama nsaasire abantu abamu baleme kuliyakitinga bubijje bujje because I'm still winning. Online for that audience enyimba zaffe wano mu Uganda ozimanyi nyimba zaffe mu Uganda zirina style mwezitambulira era zirina emirama kwezitambulira ng'eggwanga oluyimba nga gimirabo olusuubira kutuuka wano mu Uganda wano kubanga lulina mu luzungu wanti tuluwogere amazima gali nti oluyimba twalukola naye abategeka Grammy ziba zakabeera emyaka kati 65 nze sirina kyemanyi kuba yazitegeka yali ayiiya biki pulaani ye yali ki era simanyi na formula gye bakozeseza kubanga myaka 65 olwaleero ne Beyonce atifuna n'akaaba. How powerful it is today, how relevant it becomes every day, how big it becomes every day, I don't have any idea. Sound gye baagala ne bye baagala sibimanyi. Okitegeera tusabumitinga ennyimba nyingi mu Grammy bo ne balondako zibawulira nti zibaagadde ekyo kibuuza nze nyina ne kyemanyi era bwe njogera ebingi ku Grammy mba nnemba siina kye nzimanyiro kulinga kuwangula green card oyinza kinenyezanga oba waguliridde so be bamanyi kye baalwagalako be bamanyi nalina nyingi ze bandironzeeyo wano nyina ennyimba nga buli woboda ku boda oluyimba bwe baba tebalondayo ne balonda olwo kinenyeza nze nyimanyi kyekimanyiko abagamba kuli abateeka mu politics bomatibi simanyi mukyala we bali ku boodi mukwano bw'oba toyagala kumanya gwe abatayagala ebintu byagula bibeerambuludde ku website yayo bulungi abagikulembera n'abagitambuza matibi taliiko ne mukyala nabo bavoting member ng'abalala kuba abantu bateekawo embeera ekola ki senga babadde nga be basalawo nga bwe mubyogera senga nagiresu senga twagiwangudde naye tuba ne twagiwangudde musirikeeko bantu mmwe tugende kuki dojja kukwata ebibuuzo ebisembeyo ebirala bibiri kuki promotions ekibuzo ekyo kiri nti bingi byoyize eri okusinziira nga olaba awagizi zaffe ez'e Uganda n'ezeeri ki kye balina okukyusaamu okusinziira abamu bagamba nti
ono akuza awaadi bw'ate ono yawaddeyo gundi nanyiwa awaadi n'amuwa miliyoni weziti biki by'oyinza okukola n'aboogera bennyini tebazitwalangako zaawo nze ndowooza lwakuba nti nkyali active nnyo mu bintu by'okuyimba bino naye bwe naabanga agenda asirowingamu ng'emyaka gyeyongedde ndowooza nze omu kubaliteekawo akakiiko akagenda otereza watu za Uganda kubanga nze mmanyi awaadi kyetegeeza ne kikyeyongera ku muyimbi n'okumuwonya nti no omuntu bw'omuwa ekirabo ng'okimuwadde mu butuufu bwakyo bwa gye kimutwala ebintu byawana abantu babiteekamu feeling gundi teyambuuza simuwaawa gundi si mukwano gwa gundi simuwaawa gundi yagaana okunyembirako simuwaawa gundi yakoze kwegamba ebintu babiteekamu feeling olaba nze leka nkubule kati ng'olwaleero mu Uganda wano tuli mu Uganda naye nze nkubuulira nyinza n'okuba nga sibeerangako nominated mwezi awaadi z'ababa abaswangiza avenue naye nga bwaki I don't know kyogamba sirina nnyimba zikwalifayingawo kyogamba siri munauganda ng'abalala naye wadde n'awaadi emu okitegeera so ekyo kikulaga ki there is a problem somewhere I don't know and they can't even explain okitegeera so mu Uganda tukyalinamu obuzibu bwa feeling nti oluusi nyinza okuba nga siri mukwano gwo naye ekyo tekijjawo okuba nti nyina ekituufu kyendimukola so tulina okukola ebintu nga tutaddemu obwongo nga tutaddemu feeling abantu babantu bakozesa feeling so ekyonoona awaadi zaffe wano kuteekamu feeling bateekamu feeling oba okitegeera nolinaagaana okunya otunuulira abantu kati ngaababa Grammy ne bakwata Banaboy ne bamumaki Grammy nga asobola okuseeringa Madison Square mu America ate ne bakulaga kyaffe tokalana naffe genda ku website yaffe ekyo ekintu kyakamalako emyaka 65 ekiwandiiko ekigamba nti tetufa ku sales na popularity ffe tumanyi betuwa nalwaki tubawa kakati so naabo wadde nze sibanenya nti tebanominating nga tebakola kiyinza okuba siqualifying naye okusinziira ku level kwendi ne bwentambuza ne sales zenyina EDDY KENZO festival biki I think I've done something tuyinza kuŋŋamba anyway let me not go so far so abo bokka n'abalala abamu baliteekamu nnyo feeling sinakunzenzeka ne ku bayimbi abalala baba olaba wabawo omuyimbi golanga ng'oluusi bambi yeetaagana naye nga naye tebamulabyewo so bateekamu nnyo feeling batusaba Mukama buli kimu kijja kutereera we have a great generation of these people bano abaana boolaba bazze bagoberera ebintu bino babiraba babitegedde bagenda kubitereeza oba okitegeeza nkola mulimu guno kunzija kuleveno kuntwala kuguliwa this is business don't forget omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe nti EDDY oyagenda eri nembadde nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya teri yali akikoze ekyokubiri nze omuntu yenna awulira nga bimulemeredde ajje musayininge mu promoting this is business omuntu ayagala omuti tegusituukira nnyonyi nze sigenda kufuna sleepless night nwana kulaba nga nfuuka kyendi ate neetambula emayumba g'abayimbi mbakola ki mbayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kuba nze enkoze ate sijja kutandika kwegayirira abantu wadde tukolera gwanga Uganda naye nze ndi mukitambuza tebano n'abalala abagoberera tegera bakwete kirizi gye bali olabayo banasaka kirizi gye bali olabayo abantu bonna mbaleese ku kyati kwe bali so saagala ate kankayite no sijja kwogera binnya but there's one thing I want to let Ugandans know nze Eddy Kenzo hustler I hustle each and every day to make my people proud those who love me and those who follow me seeguya muntu yenna the city politician munesimbi okunoonya bwagizi seeguya muntu yenna nkola mulimu guno ntunda music yagadde n'amutola tayagadde n'amuleka so temunengeza nnyo awulira nga tobyagala bireke omuyimbi yenna awulira nga kyenkola tokyagala kola ekikyo nja kuwagira nkukubira entunulu mwebale